okuba mulanga eri abantu abali mu mirimu egyekuusa ku mpewo essibwa nga bali ku mulimu gwabwe. Ababazi, abakola mu buwunga, bano bansiiga langi nga bakola ki? Nga basiimula ebisenge, abayeera enguudo, aba traffic basiiba ku luguudo, akeerako saawa emu n'avaako saawa 3 oba 5. Emmotoka ziyitawo zisikuula enfuufu, naye n'omukka gwokka oguva mu exhaust nagwo guyina obulabe bwe gusobola okuleetera ku muntu. Bisiikula asima, bisiikula endwadde zetutamanyi, bireeta emitima okulwala, emisuwa gyaffe okukaluba. So okugezaako okwewala ebintu bino, waffe ewaffe gye tuli abalwadde bajja oluusi nga baana bato, naye olw'okubanga tebeewaddeeyo kwekuuma nga bali ku mirimu. Tetutegeeza nti nno emirimu giveeko, naye mwekuume nga muli ki? Nga muli ku mirimu gyammwe. Kiruma nnyo omwana omuto najja, bwe ngamba omwana omuto sitegeeza myaka 3, mba ntegeeza omuntu omuto. Omuntu bw'aba mu myaka 35 era ali mu myaka gye egikola, tekyandibadde kirungi kulwala bifuba, ssenyiga, asima, leero ate kisobola ekifuba kinnuma nnyo. So osobola okubyewala ebyo byonna bw'oba ng'otaddeko masiki yo. Oba mu mbeera nga kati muwano we mukolera wali open bulungi, naye waliwo abakolera mu bifo nga bizimbe, kuliko ekisenge weno eri ng'empewo terina na bweyingira kukola ki? Kutambuliramu. So bw'oba mu mbeera bwetyo tuba kyetaaga n'ozimba ekifo kyo nga empewo esobola okusatulating, eyitamu nga bwefuluma, eyingira nga bwefuluma. So bannaye mwekuume, tusobole okukuuma amawuggwe gaffe nga malamu, tukendeeze ku mikisa gy'okufuna endwadde ez'amawuggwe. Waliwo ayinayo ekibuuzo kyonna? Yomba mufunye ekizibu kyonna, adresi yaffe eri wali mu ddwaliro e Mulago, ekitongole bakiyita Makerere Universal Lung Institute. Nga bwe muwulira Cancer Institute, Heart Institute, na kino kya Mawuggwe Lung Institute. Yomba mwine ekibuuzo musobola okukibuuza, mukulu baguma ayinza okintuusaako, omusawo Martha naye ayinza okintuusaako kuba ye asulenga. Nze bampita Ivan Kimuli, nze atwala klinika y'ebyobulamu mu kitongole ekyo. Egenda kunyambako kwera era nange mbeera ne masiki endala ziizino. Naye egenda kunyambako kutarwala mawuggwe, obwedde enfuufuyemu egundi, obuka bwa motoka buno obuyitawo. Naye mwali tuleetedde n'egundi n'egiraavuzi. Wamadamu masiki egenda kuyamba ki? Masiki egenda kuyamba obutarwala mawuggwe, egenda kunyamba kwera bulungi, gemanyere enfuufu n'etanyingira mu nyiino. Atasobola okuggoka olwala kifuba n'okolola katono ofe, nze nkimanyi kuba nalwalako nkimanyi. Namotoka guno omuka ogutuyitako ogwo nagwo si mulungi, gubeera mubi. Naye negiraavuzi tuzeetaaga no mba musobola. Negiraavuzi tuzeetaaga. Naye tweyanzeeko bannange MRI Lung Institute ly'eddwaliro ly'amawuggwe lirimu mu Mulago. Kati tukolola n'ofiira eyo kimugunyu n'onywa ekigajjo okubula. Ngenda kujja n'obadde tuli balwadde ate batuwa n'obusente bataawo. Ngenda kujja mu nteeko mutusaba ssente oba byakutujanjaba byakutuza ggwanga. Byakutuza ggwanga byonna tubikola eby'essente eby'obwereere. Ebipande bye bakutte biri mu lufuutifuuti naye nga kiragabulazi nti fresh air, healthy lungs, ventilation at the workplace, okugaso empewo etambula bulungi, obaokolera mu mbeera erimu Who's doing the sensitization here? Moran, you're the one there? Okay.
better run protection as well. Air quality, work quality, ventilation. Sanding and sanding. Those machine sanding and sanding. Sorry? Just machine, yes. So, kino ekibuuzo kigamba nti no okola mu kifo ekirimu dasiti oba dasiti bakiyita ki enfuufu weetaaga okwambala ki masiki oba okola. So eno enfuufu si nnungi nnyo ku mawuggwe gwaffe kasita wokola enfuufu ebbanga eddingi nnyo amawuggwe gamala ne gakola ki ne gafuna obuzibu. Ebizibu ebyo ebimu kuliko senyiga, kuliko kansa n'ebirwadde ebirala. So olina okwambala masiki oba okola mu bifo ebirimu dasiti mungi, oba oswipinga ewaka oba wonna oli mu kakesi ng'olina dasiti mungi, at least olina okwambala masiki. Oguno omulimu gw'omukola guno gwetaaga masiki koza n'oyo langi ye mubeeramu bukemiko obumu nga oba oli exposed for a very long time ofuna ebizibu muki mawuggwe. Bizibu bingi nnyo wadde ebimu sabitranslatinga mu Luganda naye at least ojja kufuna senyiga, ojja kufuna ne kansa probably. Yes. So yange twagala olubanga mukola okukendeeza ku okutangira naye nga mulabako bu masiki nga mulabire olina enkuku evaako nnyingi masiki ekendeeza ku nkuku egenda mu mawuggwe. So we realized that most of visitors who come, who are already coming because of the traffic, and this is the visit, and we are going, beyond the desert. So by the time you come to the hospital, the lands are already visited. So we are calling our Yes, sir.